Abatuuze abasula n'okkolera ku kazinga k'e Lukunyu mu muluka gw'Ennangoma mu ggombolola y'Ekyebe e Rwakai ku nsalo ya Uganda ne Tanzania balaajanidde ab'obuyinza mu ggwanga okuli ne poliisi babayambe babeeko kye babakolera okubawonya ku bannaabwe okuva mu ggwanga lya Tanzania abasusse okubatulugunya omuli n'okubasanga ku mazzi ne bababbako yingini z'amaato wamu n'okubasiba. Bukedde ku kigambo kya Eastern African Community bali babatuusa wali ekiyinza okutaasa kiba kimu kubanga olina ssente. Abatuuze bano bagattako nti n'abasirikale abali mu kitundu kino batono nnyo ate ng'abalala mu kifo ky'okubakuuma bakola gwa kwebaka olwo ababbi naddala ava mu ggwanga lya Tanzania ne beegiriisa. Bino byonna abatuuze babiraajanidde omuduumizi wa poliisi Rwakai Francis Tumwesigye abadde n'abasirikale baba bitaddemu engato ne bayita ku mazzi ne bagendayo okwetegereza embeera abantu bayo gye balimu n'okumanya ebibaluma. Security wano abasirikale abali wano batono. Ekyokubiri abantu abo bayitawo mu budde ki tewali amanyi naye abasirikale b'abafuwa beebaka. Mu lukiiko lwe batuuzizza mu mbuga y'olubiri lwa Kabaka olw'e Lukunyu omu ku batuuze alumiriza nga bwe yayazika poliisi emmeezi ekolereko kyokka oluvannyuma n'agezaako okugenda agibanje wabula abasirikale ne bamutabukira ne bamutiisatiisa n'okumusiba. Tumwesigye alagidde bamuddiza emmeeza ye era n'agenda ku poliisi agiggyeyo kyokka abamu ne bamusaba agira agibalekera. Bansaba mbaazika emmeeza ey'okuwandiikirako era ne bagiremera na kati emyaka giringa ena. Nagendayo okugisaba ne bagamba tutakufunga kuze munfungira ku meeza yalizewo. DPC Tumwesigye oluvannyuma ayogeddeko n'abatuuze n'asuubiza okukola ku bizibu byabwe omuli okwongera ku bungi bw'abasirikale mu kitundu n'okukola kw'abo abamuloopeddwa nga bwe badda mu kwebaka. Kati ffe mu byokwerinda mba ndabira ddala nti wano kino ekitundu kiri very strategic. Bukedde TV era ekizudde nti ebyenjigiriza mu kitundu kino bibi ng'abaana basoma batudde wansi era omusomesa waabwe naye ayogeddeko naffe. Kityo babadde babeera wano nga abaana bataayaaya okutuusa lwe batuyise nze ng'omusomesa nenzija wano kubasomesa. Mulyo wa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.